Netanyahu aganye border peace plan. Kino kitegeeza ki? Nti ebya UPDF okugenda e Gaza birabika bizeemu omukoosi. Kakati bingi nnyo ebiri emabega w'ensonga eno era mulimu n'obulimba bwennyini bwe twazudde, kubanga mujjukira omukungu omu mu paalamenti ya Uganda ng'agamba mbu nno of course tukimanyi nti waliwo abali shocked okubeera nga US yennyini yeyise amagye ga Uganda okugenda mu border peace plan e Gaza. Mbu abamu bali shocked, naye tetujja kukola ki? Tetujja biyingira mu nnyebyo, nga kyategeeza nti aba opposition wano Uganda ebbanga lyonna babadde bategeeza gavumenti ya US nti bano bwe muvujjirira omusimbi ate be batukakanako okututta, okutukola ebikolobero byonna n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu, nti ebyo byonna tebikola makulu. Kati essaawa eno ti Museveni yakwata essimu n'akubira Trump. Tamukubirangako. Lwaki? Ngenda kunnyonnyola muganda wange. Naye nga Netanyahu aganye border peace plan, agambye by the way waliwo omuntu omu, abantu abamu balina experience. Omuntu omu yabadde aŋŋamba nti yatalabangako operation y'Abayisirayiri nga beesize amagye amalala ag'ensi endala okubakwasizaako. N'agamba nti operations zaabwe zonna Abayisirayiri bazeekolera. Omuntu omu yaŋŋambye ebintu ebyo, nti operations zaabwe zonna Abayisirayiri bazeekolera, era ye nga ŋŋamba nti mu kunoonyereza okukwe talabangawo ddiiru yonna wakati wa United States ne Uganda mu kugenda Gaza, era nga ye agamba ebyo bya kifere bya bulimba partly, era nga mutuufu ku sayidi eyo. Kakati eno ddiiru eya oba peacekeeping mission nga amagye okuva mu mawanga ag'enjawulo galina okugenda e Gaza okukuuma emirembe, okulaba nga bazimbayo, baddamu okuzimbayo n'ebintu ebirala byonna obuyambi butuukayo, humanitarian aid, byonna ddiiru eyo kwegamba amagye galina kuva mu mawanga ag'enjawulo. Kitegeeza walina okubaawo omuntu alikuluutinga amagye ago, era kitegeeza ensi ezaagala zisobola okusaba. Uganda yasaba busabe ate teyasaba America. America nayo yakwasa ddiiru ensi endala. Genda obinoonyerezeeko, kubanga abantu abamu babeera bawakana. Kati gwe genda onoonyereze ensi ki eri ku luutinga zino, kati Uganda oba katugeze n'ensi endala abaagala otwala amagye e Gaza mu proposed peace border peace plan proposed. Netanyahu gyaganye, agambye nedda beebyo tebabiriimu. Kakati awo bwe tudda wano e Uganda ekibumbe Muhoozi tekimusaze, naye Muhoozi ku busungu bw'alina naye ku ngeri gyali desperate, muyinza okukeera ku nkyanga ekibumbe akitemyewo, kuba kati ekibumbe tekimutaasizza. Ekibumbe ekyo kiriko story ennene. Lumu Mukama Katonda ng'akkiriza ndidda wano ne njogera ku kibumbe ekyo n'ebintu ebirala bingi nnyo ebitambulira ku kibumbe ekyo, naye si emboozi y'olwaleero. Naye kati ekibumbe okwegulaagula nga babumba ekibumbe mbu muganda wa Netanyahu aliko kati weewuunye n'eri Muyisirayiri tebalinaawo we bayogeredde ku nsonga ya Uganda, kuba nti baabumbye ekibumbe. Bajjukidde olunaku Yona muganda wa Benjamin Netanyahu lwe yafiira ku kisaawe Entebbe okuleka okugenda ku malaalo, naye tebalinaawe bayogeredde ku Uganda, kubanga abamanyi Oluyisirayiri babadde balaba amawulire ago. Abamanyi Oluyisirayiri nga guno omulembe Museveni tajja kugusobola. Kati bino byabadde eno byaffe byakweperegeesa, naye eri totubuulira tebeesembereza. Abayisirayiri emissioni zaabwe bazikola ki? Bazeekolera. Kati Uganda ezuula omukisa, naye ndowooza tusookere ku Benjamin Netanyahu.
diiru engeri gye yagigaanyeemu eyo nja kujjayo mukama kikulu nti mbeera nyinza okubyerabira. Kakati Netanyahu ono nga akalulu bwe kabindabinda mu ggwanga erya Isirayiri mu mwezi ogw'Ekkumi, era nga kisuubirwa okuba nga yeemu ku nsonga lwaki yagaanye border peace plan eno ng'amagye ga Isirayiri okuva e Gaza, kibadde kisobola okubeera nti kirabika ng'eyokuba omusumaali mu mutwe. Ekyo kimu okukkiriza, kitegeeza ne bannansi tebakola ki, tebakkiriza magye gaabwe kuvaayo eri e Gaza. Era bo Netanyahu agamba nti for as long as akyali prime minister tasuubira kuba nti bagenda kubaayo eggwanga lye bayita Palestine mu Middle East, e Gaza tasuubira for as long as akyali prime minister. Kakati ekyo kigenda kusalwawo mwezi gwa 10 omwaka guno gwennyini gwe tulimu 2026. Okitegeera? Kakati omukulu ono ye agamba nti ebyo bye baliko basaaga, bagenda kuba nti nno bakyabeera mu Gaza era balina okufeffetta aba Hamas okukakasa nti babamalirawo ddala ebyokuba nti nno bafuna peacekeeping force egende e Gaza ku lwabwe. Ebyo tebigenda kukola, bo ensonga zaabwe bazikola ki? Bazeekolerako. Era Trump eno gy'ayogerako border peace plan nga bamaze okubeera nga bakakasa nti nno baagala ebeere bwetu, balinga abateeka ebiragiro ku Isirayiri, ate Isirayiri yo etakkaanya nabyo, kibanga kiragiro. Kati tumanyi kubanga ne Trump ye mukozi wa ddiiru, businessman, era yensonga lwaki okiraba nti abantu bagamba nti Trump sitafa nnyo oba oli awo ku ddembe ly'obuntu oba human rights violation. Kati nga bw'olaba ne Uganda bino bitukaabakaaba ayinza obutabifaako nnyo kubanga ye ddiiru yonna ejja akola ki? Ye kasaba nga waliwo akasente, ye musajja wa bizinensi akuvaamu. Kakati ensonga eyo kyemulina okumanya nti ebikwatagana n'essimu Museveni okukubira Trump ekyo kyo tekyaliyo ku nsonga z'e Gaza, kubanga America eyo ddiiru egikwasa nsi ndala yerina okunoonya amawanga ago agalina amagye agagenda wa. Kitegeeza nti America tekirimu butereevu, ekirimu butereevu naye ate okubeera nti nno amagye go gagendayo teweetaga kwogera na Trump. Kati obwo bwabadde bulimba bwennyini, era America bw'eba erina stand ku Uganda naddala ku nsonga z'okutuubula eddembe ly'obuntu, okutwala amagye Gaza nakyo tekikola ki? Tekigitaasa, kubanga Uganda yerina okusaba. Era nga boolaba bwe baali baagala okukikola ku Iran, nga Uganda emaze okukitegeera nti America teyagala kuteeka amagye gaayo ku ttaka, kuba America teteeka amagye gaayo ku ttaka olw'ensonga nti boomu gy'asomba bamubalamu value nnene nnyo nnyo, babeera abatwalidde ssente nnyingi okumutuusa awo waali. Kakati gyasiba bw'ogenda okufiira eyo, kati nga mu Iran, kati ng'e Gaza, ekyo bo nedda tebakikkiriza. Kati kiri beta bo bakiraba nti kisingako kubeera nga bafuna amagye oba amapangise. Kati Uganda ekintu ekyo kyobula nga baali bakiraba, muhoozi akiraba nti weetaaga amagye ag'oku ttaka, naye America etyo teekayo amagye gaayo ku ttaka. Olwo ng'era bagezaako kuba nti mujjukira muhoozi ng'abyeyogezaako bagezaako kuba nti balaga nti naffe tusobola okubakuba mu wiikisi 2 zokka. Kati olwo babagambe nti muleete amagye, kubanga bagamba atunda ayolesa yakola ki? Yamazaawo. Kwajjukira nti amagye ga Uganda Museveni kyekimu ku bintu byasiba okufunamu ssente, kubanga apangisizza kumpi buli wamu agapangisizza. Bino ebya Somalia byafa, ebabadde balina ogayo akasente, America tekyaddamu okuteekamu ssente. Kakati munnaye Netanyahu agaana, newankubadde nga ate bo Hamas ddiiru babadde bagikkiriza, kubanga jjukira bo eba ku advantage yaabwe nti Abayisirayiri bagenda kuva mu ggwanga lyabwe, kati waakiri badiiringa nali n'eggye erizza okukuuma emirembe
okusinga ate Abayisirayiri. Kati bo era bo ng'aba Hamas bakyali ku standi yaani ya Trump ey'okutwalayo peacekeeping force e Gaza. Bo aba Hamas kubanga kati awo nawo waliwo abantu ababadde bagamba nti ebyeri biralamu naye gwe ky'oba omanya nti ate aba Hamas bo baagala eno peacekeeping force egendeyo olw'ensonga nti baba bafunamu ku relief kubaki ku Bayisirayiri ku ggye lya Isirayiri. IDF eggye lyabwe lyo oba oliawo liba teryagala kumanya likuba bukubi. Kakati diiru ya Trump gye yabadde ayisizza era nga baagala okugimplementinga, Netanyahu agigaanye era kino kyongera okweyoleka nti Isirayiri nzikiriziganya nayo yabadde ngamba nti operations zaayo ezeekolera. Kino kyongedde munnange okubeera nga kitulaga amazima tikituufu Isirayiri diiru zaayo ezeekolera. Yo egamba nti paka ng'emaze okuba wipinga out, paka ng'emaze okununula abawambe bonna, togenda kugibuulira ebyo bya peacekeeping force, tebagyagala. Kati UPDF bannaffe abadde beesunga okugenda omanyi kati wano bambi baba bagenda kufuna obusente butono, abakulu bagenda okubeera nga babulya, naye n'aka katono ke baba bagenda okufunayo miliyoni oba 2 3 agamba kale kangende n'ezo kuba wano mbajja kuba sizifuna, njakuba sizifuna. Ate Museveni bino abikola kagenderere kuba Kyagulanyi bwe yagamba okwongeza amagye, kitegeeza nti bwe bweyongeza amagye wano oba ng'ogawa akasente omuntu ogenda okufiira eyo akangenda kufiira lwaki eyo kambeere wano. Naye eri munnange ng'era bavuga nti si wakusiika binyomo still nti ebaayo ebibinja by'abayeekera abaweererako ddala ate bonna balina different ideologies, bakkiriziganya mu bimu, ebimu tebabikola tebakkaanya. Kati kiba kiteeka obulabe oba oliawo ku peacekeeping force ebeegenzeeyo. Katulinde tulabe, naye nga diiru eyinza okugwa obutaka. Obulimba bubaddemu ekyo kwe kutulimba nti nno Trump yakwata simu n'akubira Museveni. America bw'emala okubeera nga eba ne pulaani yaayo eyo, border peace plan, ekwasa ensi endala. Siiki bagambye ensi ki? Venezuela, waliwo ensi awo, genda oginoonyerezeeko. Gye yakwasiza diiru eyo, bwe gikwasa diiru eyo, kati ensi eyo yeenoonya amawanga amalala. Kati amawanga gano gamaze okutegeera muhoozi bali awo, kiki ekigenda mu maaso, kiki musabe, bo ne basaba mangu nga basaba nsi ndala, nga bw'onogamba nti bakwasizza Kongo yeebeekola ki. Ate era n'oli omuntu eyakiŋŋambye ekintu ekyo nti America tasobola kibeera mu butereevu, nti ye ewandiika amagye ago eba osobola oteekamu ssente, naye okuwandiika waliwo eba erina mweyita okubeera nga bw'onogamba kati wano bana simanya Amison waliwo gundi zaabwe ze bayitamu erya wano mu Africa Somalia. So si yo butereevu. Walina okubaawo gundi gye bataddewo bode ekwasaganya ekyo. Kati wano mu Africa katuze ne baga nti Congo gye bayiseemu kati yeewandiika amagye, Uganda n'esaba okugenda e Congo, ne Rwanda n'esaba katugeze Burundi. Naye ate nga bo America eyinza okuba ekiri emabega, kiba kitegeeza nti oba wakubidde Tshisekedi, Museveni aba ayogere na Tshisekedi si na Trump. Ekyo tukitegedde, obuyinja tebuliiwaawo. Era okugenda okukuuma emirembe e Gaza UPDF tekitegeeza nti violations eza human rights tebaziraba, baziraba. Trump naye agenda mu kalulu. Tunaatera okuba nga bakuba waliwo okusooka okulonda akalulu akaabwe, balonda ababaka. Nsuubira okuba nga awo wenyini we bagenda okuditamini nga ki ekigenda okuddako. Era singa kubajjukira nti Trump definitely agenda kukomawo kisanja kirala. Kakati bw'aba atakomyewo
ate kitegeeza nti bademokrats bwe kwegamba kale singa obuyinza bukyuka ne budda mu paati endala kitegeeza nti era ebintu bisobola okukyukira ddala nti ebintu bingi Trump byabadde akola abalabi batakkaanya nabyo era nga bingi ku byo biyinza okuziŋŋama.